wali obaddeko mu mukwano n'omuzimu omuntu nakozesa program n'amala n'abula n'atalabikako n'akulaga nti akwagala nnyo n'akutinkiza wiiki namba n'amala mwezi mulamba nga tayogera naawe n'amala n'akomawo neera n'akutinkiza n'akola program n'amala n'abula. Otegeera otya nti omuntu oyo akwagala ye bw'abeera akomyewo nga ku luli yakozesa program n'atagituukiriza? Biki by'oyinza okukola okumuzuula oba akwagala oba takwagala? Kye tugenda okuddamu olwaleero. Babuuzaako mwena mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, subscribe okone ne kadi gwejjo sookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri tuba twogera ku mukwano, olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi kozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera nnyo omukisa. Leero nziza okuyamba mwannyinaze ng'olina omusajja gw'oyagala omufiirako owulira nga yakutwala omutima gwo naye alabika n'amala n'abula. Kati kikubuzaabuza oba njagala oba tanjagala oba nzannyirako buzannyizi. Ngenda kuwa biki by'oyinza okukola okumuzuula oba akwagala oba takwagala oleme kwonoona budde bwo. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekisookera ddala tokitwala nti gwaliko obuzibu, teweesalira musango. Dating obeera okebera oba empisa z'oli zinaakwatagana n'ezizo oba munaasobola okubeera awamu. Kati weebeera nga tebikoze teweesalira musango. Tosobola kukwatagana na buli muntu yenna, wabula zze nakwana n'owulira ng'omwagala ng'olina ky'omwegombyeko. Musooka ne mufunayo akaseera aka dating mwezuule oba munaakwatagana. Obuzibu bwe tulina bwe tuyingira mu courtship oba dating tulowooza nti kirina okukola neera bwe kitakola nze aliko obuzibu. Si gwe abeerako obuzibu. Kankuwa ekyokulabirako. Yusufu ne Mariyamu baali bakyali mu dating n'akizuula nti Mariyamu ali lubuto n'agamba owange sigenda muwasa kamulekeyo mu kyama. Kati mu dating oli wa ddembe okivaamu kasita ozuula ng'empisa z'omuntu tezisobola kukwatagana nazizo, oba bw'omuzuulamu obuze oba bw'omuzuulamu ebintu by'otasobola kugumiikiriza oli wa ddembe okivaamu n'okibuukamu. Bw'akulaga nti akwagala oli wa ddembe okgenda n'omufumbirwa. Bw'akulaga nti byaliko si by'oliko oli wa ddembe okivaamu. Ekyokubiri, mu dating nga temunnabagenda mbufumbo fubanga nnyo okubeera direct ng'oyogera ekyo kyonna ekikuluma oba ekikunyiizizza oba engeri gy'oyagalamu ebintu bitambulemu. Omuntu asikiriza ngamba omukazi asikiriza yoyo ali direct ayogera ensonga ye n'agamba bebi saagala kino, bebi saagala kunsuubiza n'otatuukiriza, bebi saagala kunnimba. Oyo asikiriza naye ona anti nnyinza omufiirwa, anti bwe mubuulira ayinza okukola entonda ayinza okukambuwala. Oyo tasikiriza. Omukazi asikiriza nkiddamu yoyo ayogera ekimuli ku mutima, ali principled, ayina amateeka agafuga obulamu bwe, amanyiwa w'alina okgenda, ddi lw'alina okgenda, baani b'alina okukolagana nabo, biki by'ayagala biki by'atayagala. Oyo ye mukazi asikiriza. Naye ono n'omusuubiza n'omumenya omutima naye ate era n'asigala ng'ajja nga bw'abadde ajja ng'alaga nti talina kimunyiiziza yadde olw'ensonga akweguya. Oyo tasikiriza. Naye omuntu bw'abeera akunyiizizza beera direct omugambe kye wakoze si kituufu, kye wakoze kyanyiizizza, bye wakoze saabyagadde. Omuntu oyo asikiriza nno. Ekyokusatu kino kye kisinga obukulu naye nga tetunnabagenda mu kyakusatu kansooke nkuddiremu katini nnyo ku bibiri ebisoose kubanga bikulu nnyo. Totya mufiirwa kubanga mukyali mu dating. Dating tekitegeeza bufumbo. Obeera okebera mpisa za muntu, munaakwatagana oba temunkwatagane. N'ekyokubiri beera direct, mubuulire kikyoyagala na kikyotayagala. Kati tutuuse ku kyokusatu. Bw'aba yakusuubiza ekintu oba kukyala wammwe oba kutwala autu oba tujja sisinkana n'amala n'abula n'ataddamu kusindikira message, buli w'omusindikira message taziddamu oba yakublockinga oba n'asirikira ddala. Kati bw'akomawo oluvannyuma lw'omwezi oba oluvannyuma lwa weeks 3 ng'abadde nga takuwa update, kati n'atandika ai baby oli otya, okyaliyo, muddemu bulungi, baby obaddeyo, okyali mulamu, bulungi nnyo. Kati bw'aleeta programu endala bebi tuyinza okusisinkana musaba kubireko
toyogera bintu byonna ng'owandiika buwandiisi oba text message ayinza obutakutegeera bulungi, ne voice messages eza WhatsApp ziyinza obutakola bulungi, naye mugambe mbadde nsaba kunkubirako tukyogereko. Kati bwakubira omuntu okwagala alina okukubira, bw'abanga takwagala ayinza okwekwasa, siina time nja kukubira edda, siina airtime. Kati omuntu bw'atyo omanya nti ayinza obbeera nga takwagala, naye akwagala kasita omugamba mbadde nsaba onkubireko, alina okufaayo okukubira kubanga ategeera waliwo obuzibu. Kati bwakubira sooka omwebaza olw'essimu ye, mugambe baby thank you for calling. Kati awajja kusaayo omwoyo awulirize biki by'ogenda omugamba, otandika olugero. Kale kakati ebirooto byange nali saagala musajja ajja n'amala n'alabika n'akusuubiza n'amala n'abula, wali wansuubiza ogendako ewaffe oba okukyalako ewaffe, ne nnindirira nali nsanyuse nnyo ne neesunga ne ntegeka ebintu, naye ate n'obula n'otaddamu kuŋŋamba. Kati simanyi oba oli musajja ajja n'alabika n'abula oba onoobeera omusajja anywerera ku kigambo kye. Nze ebirooto byange byali byakubeera na musajja anywerera ku kigambo kye. Bw'awulira ebigambo ebyo nga bifuluma mu ggwe amanya nti oli confident ku bibiri ajja kukolako kimu. Bw'abeera ng'akwagala ajja tandika okwewozaako agambe bebi nsonyiwa, kituufu nakola ensobi, yenenye era akyuseemu. Awajja kukyusaamu enkola ye, tajja kuddamu kubula. Naye ono atali sirias ayagala okuzannyisa obuzannyisa ajja tandikirawo okuyomba, akunenye, akulage nti talina nsobi yadde, yeekwasa kino yeekwasa kiri, agambe nalwala, nalwaza, nafiirwa, kyokka gwe n'otafaayo nakunkubirako, gwe lwaki tewankubirako. Ayinza n'okukyusa omusango n'aguteeka ku ggwe. Kati tofaayo biki binaavaamu, naye oli mu kuzuula omuntu ono ye mutuufu gw'oyinza obbeera naye mu mukwano, ali sirias, akwagala oba akuzannyirako buzannyizi. Bw'aba ng'ayombedde akasonga kano akatini, ate omunaafuna obutakkaanya nga waliwo ensonga ey'amaanyi, taayombe nnyo okusingawo. Jjukira nti nno mweteekerateekera kgenda mbufumbo, ogenda kubeera naye obulamu bwo bwonna. Kati gezesa mu kasonga kano akatini akatuuseewo olabe akwataganya atya ensonga. Bw'abeera nga yali mu nsobi yeeyisa atya, ayomba buyombi oba akkiriza ensobi ye. Teweesalira omusango n'olowooza nti ky'okoze kikyamu. Omuntu bw'abanga akwagala afuba okwogera amazima, bw'akusuubiza ekintu afuba okituukiriza. Bw'abanga tasobodde akuwa update n'agamba sisobodde kukola kino oba nfunye obuzibu bwe buti, n'alyoka akyusa program, naye akusuubiza n'asirika busirisi, waba waliwo obuzibu. Kati teweesalira musango, weetegekera ebinaavaamu byonna, byonna bijja kuyamba. Bw'abanga ye muntu omutuufu ajja kyusaamu mu nkola ye, bw'abanga si ye muntu omutuufu leka agende, ajja kuyomba akuviira embulamu bwo, ajja kubeera ataddewo gaapu osobole okulaba omuntu omutuufu oba okusisinkana omuntu omutuufu. Gy'okoma okubeera mu mukwano okumala ebbanga eddene n'omuntu omukyamu gye kijja okubeerera ekizibu okuva mu mukwano ogwo, ajja kumenya nnyo omutima ate abeera aziyizza abantu abatuufu okujjambula mu bwo. Njagala obajjukiza nti t-shirt zaffe eza Jack zatandika okufuluma, ate era nkusaba ontekere wansi mu comment section gwe omuntu abulanga omuzimu n'amala n'akomawo, oyinza mukolera ki okukyusa karakita ye oba enneeyisa ye. Kusaba okebere wansi mu comment section bw'obanga oli ku Facebook, bw'obanga oli ku YouTube, kwata mu description box kali wansi awo, bw'okakwata kukagenda kwebikkula wansi ntaddewo link. Bw'okwata ku link eyo ogenda kulaba video, oyinza otya okuwona omutima ogumenyese. Bw'aba nga waliwo omuntu eyakumenya omutima, obanga oyo owulira toyagala mufiirwa, obanga olaba olina omufiirwa naye ng'agenda kukulekera ebiwundu ku mutima, genda olabe video eyo osobole okuwona omutima gwo. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okulikinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.